yasise hand brake yabadde avuga mukusika hand brake mwoyo n'amugamba vaayo ng'alaba essasi lijja. Omanyi nti omusumba Bugingo we yatuusa oli mu ddwaliro ne bamujjanjabako bamutwala ewuwe gye yasula. Era bino byonna byolaba abantu bye boogera oli n'ayogera kiri abantu ne bagira obukalukalu pasita bwe yakozesezza. Tewali nsonga yonna ereese bino naye obukalukalu pasita bwe yakozesezza nga bakamukuba amasasi emmotoka n'agivuga n'agoba omubbi n'avuga n'omulambo obwo bukalukalu kati bwe bwaleese obuzibu. Omwoyo eddoboozi eddaana erijja ne limugamba gwa kava n'agwa wansi wa gundi ya steering mu kanyaka kabeera awo. Naye njagala olaba obuwanvu bwa Bugingo baawajjaawo. Ate omuwala yalabyeko firimu gye bayita Wanted eya gundi Angelina Jolie yalimu essasi nga bali kuba ne liweta ne lyetoola ne lidda. Kaakati omukulu siyaasa yatugambye kuba amasasi baga yesenkubuge diri bibanyikiddwa nyi lya siyaasa ssebo era naye ne mukalulu yaliko essanga senkubuge siyaasa. Kati omukulu siyaasa yatugambye amasasi bagakubye we bati ekintu ne kigamba pasita vaawo. Kati mukuvaawo bwati essasi ne limukuwa bweriti ne litakuba mutima lyabadde lijja liti kati ndooza lyawese bwe yagambira ne lijja ku mutima. Ne we yavugidde emmotoka agitwale agende emulago yabadde asooka ku poliisi. Gwomanyi poliisi zeyayisizaawo zabadde poliisi nga 5 wabaddewo ey'Enankulabye waliwo ey'Enamuŋŋoona waliwo ey'Odi Kampala waliwo Wandegeya ne talina poliisi gye yasooseeko. Abatemu bagiridde Pastor Rosias Bugingo oba bagiridde Muwummuza? Kibuuzo kya kusatu. Ekibuuzo ekyokuna Muwummuza yabadde n'emmundu mukadde we bakubidde amasasi oba nedda? Kuba badde Joseph Sate bodyguard atumukuumi. Ekyokutaano bw'aba yabadde n'emmundu kiki ekyabaddewo okugezaako okwerwanako n'okutaasa mukama we Bugingo? Ssentebe w'ekyalo we bakubidde Bugingo bamuyita Charles Semakula. Agamba nti wabaddewo ebintu bya Bugingo bizibuzibu ffe ng'abakulembeze byasoose kutusobera. Kubanga we twabuuza waliwo abagamba nti bawulidde amasasi abalaba gati tebannagawulira nako. Oyo kiyamaani wakyalo ate nno ssentebe wa muluka. Njala ombulizo wa poliisi ali eyo oba gwe wa poliisi ennyini ali eyo nti singa dureva ye yasigaddewo nga bakubye Bugingo n'afa dureva oyo era naawe omuwagizi wa Bugingo njagala okyebuuze dureva oyo singa aliwa. Microphone 1 2 tubalamusizzaako mwenna abatulaba abatuwuliriza mwenna mukola kyamaanyi nnyo okubeera nga mutulaba. Tuyingiddewo emboozi mukati VAL edition. Mu mupiira waliwo kye bayita VAL slow motions ne tuguzza mu slow motion ne tulaga penalty oba yanywedde teyanywedde. Kyatandika mwana wattu UBC yatereezaamu. UBC ina VAL. UBC teina VAR. UBC ina VAR. Sijirabanga. Teina VAR. Ne slow motion tezikola. Faluko. Naye ku Fufa TV bakola slow motion. Tuyingidde weranga bulijjo. Balaba ku Viper. Nzikiriza. Kansoke mbanjulire waliwo omukyala yanganya okwogera amanyage yatuweereza $7,000 Happy New Year. Mukwano gwange si mukwano gwammwe. Nanga ba mukwano gwange. Omukyalo oyo nkutumiddeyo naye toyinza bwanga toli mukwano gwange ono lwakuba kuwamba buwambi. Gweweka eyo siyato mukwano gwange nnyo osiyato mutumiddeko nnyo toyanza ego Faluku nzikiriza ntumireko ndebazani omukyala mwebazizza owesiyato tweyanze ege yangambe mwogera amazima yebale naye ekigambo ekyo $7,000 giri omukyala wadde sikutegedde nkutegedde nnyawo awo mba mutegedde nnyo $2 mu bufunze. So Sakozi okwatira mu dole nakoze nze mbona zeera ekisooka kya byonna nja kusooka kwebaza omukyalo oyo
nebbanga lyamaze nga atugoberera n'okubanga osiimye nga tukyali balamu webale nnyo webali eddala era guno omwaka nsaba Mukama akuwa ebirungi sakozi guno omwaka nsanga woli tetuli banzikiza yemu naye nga funa Katonda y'omu nsaba mu ddiini yo guno omwaka Katonda akulungame buli kimu ky'osinga okuba ng'oyagala kikutereeze ne famire ye ebeere bulungi n'abantu bonna abakwetolodde abakulyako babeere bulungi mubeere nga mukyakwatagana ekyo nkikoze olw'okuba nti tukwataganya ebbanga lino lyonna nembaako ebirungi byenkufunamu n'ebibi weebiri so era nkwebaza nga 3 tuliwa nti kaki neekola nakyekola nabagamba nze sijja kukuta zaali 3 so sakozi yakwata mu wallet ndowooza tugende ku nsonga tulina topiki nyingi nze bampitedde yasuwa Lugembe nebaziza nnyo omukyala ogambe we Seattle abambi yebale nnyo tweyanziza atuguliddewo omwaka era singa badde mukwano gwo weka nedda panuko singa badde mukwano gwo weka yandiziwadde gwe weka naye kati afuuse mukwano gwaffe waliwo n'omukyala waliwo n'omwami waliwo n'omwami bamuyita Kanyike inginiya we Kayunga agenda kukola festival ye Kayunga naye nga ayagala giyisa mu Mboozi Mukati agambye mutumira agenda kukola festival ye Kayunga City naye nga ayagala akati ke kabaka headlininga na twamusanga awo mu climax nga simumanyi naye yanengere nampita Dias n'atwebaza n'okuba nti muzeeyi mwamuleetako ko mu kamera n'alaba ne David Comey yamutulaga Ferrari tumulabye n'amuyita soko ulirize olanga byali mu climax yajja mu buzi yali tanywerera mwenge tanywa by the way yamuyita Kanyike bambi n'agamba abeebugerere buli lunaku lwa mukaaga awo ku district wabeera bateekako Emboozi Mukati naye temubatumira Kayunga mu tawuni anti yenginya wa district n'agaana naye temutumira beebugerere naye nga bamuyita Kanyike yes yajja n'ekikosi nga kinene naye era bambi yamuteerawo ku mbeera n'aterawo embeera twakavaayo baterayo eddwaliro ery'obwereere linaatera okugwa abantu be Kayunga mwenna zikangulumira zigoti bani awo mwenna tubatumiddeko ku district awo tubatumiddeko mzee mawa zikiriza ntumireko kansoke nyinza okwirabira faluku ya bima BMW ya bima nja mutumirako bebale nnyo kololo batukyaza bima bazzeeyo bebale tukyaza batuse bulungi Flaska y'omukulu bagirese bebale tukyaza mawa yatuukayo ssebo yasaba flaska namuwa flaska ya kidomola kimu n'ekitundu naye bambi omukolo gwatunyumira bagambe bakole ngaabo andi nalaba ku daasi ng'ayambadde ku saati enjeru kwolwo nali simulaba nko bukyanga mbeerawo naye ssebo kwolwo ali mu saati njeru ajja kubatumirako mwenna abalaba Emboozi Mukati Luthe Canada Nambooze n'abalala bonna abalaba Emboozi Mukati kyemukola kyakabi njagala okutumirako bonna abalaba Emboozi Mukati ne bagamba nange mwebale nnyo mwekumire ku gospel live mwekumire ku media musobole okufuna ekituufu ate era njagala bategeeza nti mwebale kuyita mu nnaku nkulu mwaziseemu mulungi nnyo ate era kansembeeyo ndowooza abantu nga 2-3 njagala okutumira ku Saganago nti munne nkutumidde nnyo webale njagala okutumira ku bannaye njagala okutumira ku muyimbi wange Saganago ow'Emityana Saganago nkutumidde nnyo muleke ntumire abantu bange oba otandise kati kuleeta kandolindo liwange kuleeta mizannyo gya Ssenkubuga Saganago akunyiziza Saganago okutumidde nnyo ne nkutumirako mukwano gwange mwami Mutaawe njagala mwami Mutaawe nkutumiddeko nnyo ali New Jersey Luthe Canada omukyala Josephine munange obula nnyo naye nkwagala nnyo Josephine oyo yakutikka essimu eno era njikuumye bulungi nga takyalabika akati nze ntandikidde ku Lady Masaka Lady Masaka ali awo mwagizi waffe abeera nnyo mu commentinga oyo mutumiddeko nnyo mpozi nentumira ne Saganago oyo muyimbi Lagamafin Saganago
Ofachi nensi. Oli mama ya alumanyi. Saka nago mutumiddeko nnyo gyali mpozi ne nebaza. Ne nebaza muntu ate bazabera mu binnyo. Ne nebaza abaami bali abatukyaza eri mu bagagga. Bambi tubebaziza nnyo BMW ne company yo bonna be Massachusetts. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mwatuwa vibe y'olunaku olwo yatwali bulungi. Alright. Tubatumiddeko abasama mwenna bannayuganda mwenna tubatumiddeko. Njagala tutandike endowooza ekintu kibeere nga kirikiriya bulungi nnyo amawulire agagenda mu ggwanga si malungi. Kibinye kyatuse ku Pastor Bugingo kibinyo era tuvumirira ebikolwa ebyo. Then nekyatuse ku Honorable Munyagwa abera Honorable right? Abera Honorable Munyagwa batemetemye omukuumi we ebisago byabadde byamaanyi nnyo. Then kitale nnyo kyolio baba oli omwana asala enviiri naye omukyala naye mbu yafa sima yazikibwa mpulira mbu yazikibwa lwakuba nze nalabako ono omukyala yagugula nanga nani ne Nalongo Kitone ng'agamba yeka video yabo yina nga bamuziika omwana bamuziika mbu naye nze badde sinabulabako naye nze nawuli oyo omwala ayo abogerako ng'agamba yabo yina bamuziika nawulira bagamba yafa era ne bamuziika naye omuntu yenna waba afudde aziikibwa naye ekya Pastor Bugingo kitalo nnyo okuba nti yadde agudde mu batemu. Sijja kwogera bibye saalabako kuba saalabako lumbe nze nga baziika naye kati nja kwogera ku bino binalabyeko. Oyagala kwogera ko ki? Eyagudde mu batemu. Tutandikire mu Masasi. Kale tewaba buzibu. Faluku kibinnyo ky'omuntu omusumbo w'amaanyi ng'oyo okubanga abatemu basobola omwegezaamu mu ggwanga. Sina kindi n'okumutta. Naye Katonda wa kisa, Katonda wa amaanyi kuba yawonyeewo. Naye lwakuba okufa kw'omukadde w'ekkanisa kwatulekedde ebibuuzo ebiyitirivu. Omukadde w'ekkanisa Pastor yamwanjudde. Senkubuge n'atwanjulira dereva. Twadde twakayitawo essaawa ntono omusajja bamuyita Jime Omala Major mwogezi wa SFC n'agamba oyo omusirikale waffe Kopolo Richard Muhumuza era amaze wa Bugingo emyezi 9 ngeri ku mirimu emitongole. Sokolinde abalala bagamba ki tukwotinge bayogedde mwami Bugingo yagambye mukadde w'ekkanisa afudde. Elda Senkubuge n'agamba dereva we afudde. Dereva bodyguard yagambye dereva yo yamuyise yagambye dereva wayise banga tono ne wajjawo omwogezi wa SFC bamuyita Major Jime Omala n'agamba nti omuntu oyo abadde Kopolo Richard Muhumuza wajje CUPDF asukako ali kujja liye lisemba yokutopo mu ggwanga wajje lya SFC oyo ye Major eyayogedde wajjira SFC abadde amaze wa Bugingo nga yasindikibwayo ku mirimu emitongole era abadde akola wa Bugingo. Awo ne twebuuzabuzaamu SFC akola mu chaachi oba akola mirimu mitongole ki tetwagitegedde naye oyo yatunyonyodde bwe kityo kyabadde. Kati omuntu ono alaka abadde mbitinga bisatu bodyguard dereva SFC yasingibwa ku mirimu emitongole naye chachi ereda bigwa mbiti bibiri okubiwa omuntu omuntu okubira omukadde w'ekkanisa oba oluddemu nnyo longevity in church oba kyekyo obeera ng'oyina oli muvujjirizi wa nsimbi mu church financial muscle abo ab'amaanyi abo kyonna kyo kiri kakati ono ku bibiri bino yabadde ki kubanga omugagga tayinza kujja kuma mugagga munne ate era oli yatunyonyodde nti abadde amaze emyezi 9 ku mulimu ogwo gwe bamusindikako. Naye nendaba Pastor Bugingo ng'agamba nti ono yagamba nti amasasi gonna agali ku bw'omusumba ono nze ndigamira. Bigambo bya Bugingo.
era mbu abadde yagamba family ye akitegedde bulungi nti yaligamira era weyakoze naye kati story eno yazze etya story eno pastor yabadde adda waka bwekigambibwa yadda waka okay yasimbudde ku soloti ng'agenda waka n'agenda noono omukadde w'ekkanisa dereva bodyguard ow'emirimu emitongole bwe babadde batambula okudda ewaka ne batuuka we batuuse we basanze omutemu oba yabagoberedde okusinza ku munnamawulire wa soloti gwe bayita mutebi yatulaze we basanze omutemu n'agamba era we batuuseewo omutemu oyo n'akuba amasasi naye yabadde mbu agenderedde kuba pasita naye pasita kolo yabadde yeevuze mbu oli ng'atudde wali emmotoka neekuba amasasi ge baamugyemu bagamba gali 13 kitegeeza abala bagamba 15 naye okusinziira nze ku munnamawulire gwe nalabye ye yakonfaminze nti 13 bukedde yegamba kikuba kati tukotinga byayogeddwa tugenda outside bitala kakati wetwa tukotinga ebyayogeddwa bukedde amasasi egatankanye egamba gabadde 10 13 oba 15 oba 17 ng'abamu bwe boogera nayo yeebuuza ate kuba nayo yeebuuza okiwulira kakati batuuka ku hampu batandika bawerekereza amasasi pasita ye agamba yasise handi buleki yabadde avuga mu kusika handi buleki mwoyo n'amugamba vaayo ng'alaba esasi lijja era okusinzira ku Senkubuge mbu pasita n'akyuka bw'ati siyaasa njogera omusajja omukugu mu kuwandiika emizannyo mu Uganda gwe njogerako oyo kubanga yawandiika emizannyo nga kigenyagenya ekiri atabaala gukyayiika mingi okiwulira ndiwulira simanyi naye kati ayinza okuba awandiika kati bwajjayo najjayo omutima lyeri ne lyakutte ku kibegabega ne liyita wano liti ne kukutu oyo siyaasa okiwulira omwoyo eddobozi eddala ne lijja ne limugamba gwa kava n'agwa wansi wa gundi ya steering mu kanyaka kabeera awo naye njagala olaba obuwanvu bwa bugingo bawajjaawo muvuga emmotoka muzeeyi mujja kumbuulira abatera ovuga emmotoka awo mu akantu akasigala wakati wa steering ne dereva awajjaawo katugenze ku kirala eddobozi we lyamaze omugaa nti gwawo eddala ne limugamba kati vaayo eri mmotoka sebo V8 ndowooza abawanene abavuga se V8 eddala ne limugamba kati vaayo amaloboozi gabadde gatya amaloboozi gabadde ga mirundi ena erimu lyamugambye vaayo n'ajjayo omutima eddala ne limugamba gwa kava n'agwa kava eddala ne limugamba vaayo eddala ne limugamba twala omulwadde mu ddwaliro era no lyamugambye amaze nagoba era lyabadde specialized okusinzira ku bugingo kino nakiwudde ku bugingo yennyini eddoboozi lyaŋŋambye twala akubiddwe mulago eddoboozi nga livaawa mwoyo kuba musajja wa Katonda kibuusabuusa kakati naye okusinziira ku mutebi musumba yagobyeko ne ku mutemu ng'amaze okuba emmotoka amasasi 15 oba 17 oba 13 amaze n'okusisa ebbulema gwe bamugyemu 13 yagobyeko ku batemu bano kana amaloboozi gano gajja nga amasasi gavuga oba abo bonna amasasi okuvuga ye yabadde abulira amaloboozi mu masasi awo kaaba kubanga esasi yalirabye nga lijja oli n'amugamba vaayo kakati n'akozesa sipiidi okuba musumba alina obwangu yakozesa sipiidi okusinga n'esasi eryabadde lijja kubanga yajjayo omutima ne lijjira wano kakati ekirala omuntu ono yabadde agenda ne musumba musumba yabadde adda waka omusumba ono oba omukadde w'ekkanisa oba bodyguard asula kumpi n'omusumba naye yabadde adda waka asula sayidi yeeyo bodyguard asooka nakuwerekera tukitwaye nti yabadde bodyguard we kyekituufu kitegeeza yabadde abagereka boosi we waka ekirala omuntu ow'amaanyi nga musumba tulabiddwako kubakubwa
okusinzira ku butambi obadde mu Uganda okuvira ddala emabega Kaweesi ani omuntu wamanyi nga Musumba nga n'emmotoka yo eriko number plate eraga nti oyo Musumba tebayinza kuba amasasi 15 meka okusinzira wali ku bantu abali awo ne batakuŋŋaana. Era kizibu nnyo kubuuza abawo ne bagaa nti ate nagawulidde nze ate nawulidde Subaru ate kugaba batankana eddoboozi ly'essasi liba ddala. Okay. Okitegera kye nkugamba? Kati amasasi galiwe gavuga. Kakati kyekiddako bwe gamala okusirika. Ekiddako Musumba yavuze emmotoka nga gasirise n'atwala omulwadde mu ddwaliro. Ffe tutandika okutegeera nti Musumba afunye obuzibu. Omwami yasoose okupostinga obuzibu bwa Musumba bamuyita Gasumba. Era kigambibwa okusinza ku bannamawulire nti ye yakubidde aba NBS. Okubagamba nti Musumba afunye obuzibu. Era yabadde awa update awo wonna. Musumba twalabye aboogezi be babadde basatu abasosomola bafe twalabiddeko. Yabadde Kisaache, omwami Senkubuge siyaasa ne Jennifer Fulufiga nga bafuluma nga bali mu motoka batwa update. Bano bombi oluvannyuma batandise otunyonnyola. Omu n'agamba nti Musumba akubiddwa amasasi ku mukono wano eno. Omulala n'agamba nti Musumba kimuyisiza bubi nnyo kubanga abadde akyusa saati buvannyuma ddakiika 3 oyo ye mukulu siyaasa. Siyaasa yagamba atya? Buli vannyuma ddakiika 3 abadde akyusa saati ng'ebunye omusaayi. Oyo ye mukulu siyaasa. Ate okozesa siyaasa kosa Senkubuge. Anti era lyerinnya lye. Olowooza lwaki baali mutuuma? Okay. Siyaasa kitegeeza ki? Kakati eyo nickname. Kakati ono n'agamba omulala kati ne lugwa ku Kisaache n'agamba nze nalabye Musumba tewali yansose mulaba bonna be twagenze naye tewali yalabye ku musaayi naako. Kisaache ki yabyogedde? Ono yali akola ku Solotiera. Yabaddewo yagenze ne Basenkubuge. Yagamba ki? Nalabye Musumba tewaba abalima tewali yalabye ku musaayi naako ne just twabadde mu shoko. Kisaache bwakola ki? Bayogera katambi nkayinanze aka Kisaache. Okiwulira? Kakati ebyo byonna nga bigenze bitambula bwe bityo. Abamawulire ababukedde, abamawulire abasoloti, abamawulire abalala batandise okwebuuza ki ekyabadde ekituufu ng'abantu bakitegeera buki. Kubanga n'ababaddewo bennyini be boogera bitankana. Nawulidde ebibaluka nabadde eri nga nyocha olodingi nalabye nze Subaru eyitawo simanyi ate nze wa chapati sina kye nalabye. Okiwulira amache nkugamba. Kakati ne tufuna obuzibu bumu. Nti nalabye esaidi emu katugambe nzibano batwalanga aboogezi ba Musumba kubanga boogera ku platform ye nga balemeddwa fokasinga ku kyatuse ku Musumba n'okuttiramu omukadde w'ekkanisa nga bafokasinze kuba TikToker nga tebalaba buzibu Musumba bwe yasimatuse oba bwe yawonye nga tebalajjanira gavumenti kukuuma Musumba oba kunoonyereza batemu basaani Musumba ababadde bagala okutta Musumba basseemu oli wabula nga bafokasinze ku kintu ekyo. Owa TikTok ayogedde ki oba wa program kyayogedde ki bo gwe bakola ki gwe baddamu. Obuzibu bwa Musumba bwe yatuuseko bwabadde bwa TikTok bwabadde bwa kigambo oba bwabadde bwa kumutemula. Kuba nabadde nsubira Senkubuge nze okukwata akazindaalo okugamba nti gavumenti tukwegayiridde tuyambe onoonya abatemu bano abayagadde otemula Musumba waffe so si kunoonya simanyi top boss biki ng'agamba nti ate ono omusajja yayogedde obinya bannange akayuza Senkubuge amaziga si kunoonya Namboze kye yayogedde argument ye kusooka kumuvumamu awo. Owulira kye nkugamba? Kakati kituleetera ebituli tugambe nti yiyi focus yonna yavudde ku mutemu kubanga Katumba wamala abantu bayogeranga naye nga yaggumiza kimu nja kunoonya nga nkyali mulamu abakoze muwala wange kino kiki abantu sizane ku kino. Okiwulira? Kuba bino ebyo tebikyakukwatako ku bulumi bw'okola ki bw'obaako. Lwaki focus y'abali aboogeze focusinze ate ku ba TikTok na baki ekyo nakyo kikulu. Okay, kangereko wa David.
David anje ndiwo kyenewunyizaamu kyokka nja kusobola okusaasira famire y'omukumu w'ekkanisa eyafudde kitalo nnyo nsaba Mukama abagumye naye omanyi nti omusumba Bugingo we yatuusa oli mu ddwaliro ne bamujjanjabako bamutwala ewuwe gye yasula. Omusumba Bugingo we yatuusa oli mu ddwaliro bamutwala ewuwe gye yasula ebyadde ebigambo by'aboogezi be abasatu era oli yagambye twasuze wano baleetese tenti ebyo si bigambo byange aboogezi bagamba batya bamubuuzizza kati omusumba Bugingo ali atya n'agamba twasuzeewo wano era mwenyini omusumba Bugingo n'agamba nalabye ku tenti zibadde bagenda okundeetera nga ndi mufu nzirabyeko nga ndi mulamu. yavuddeyo ddi emulago ndowooza ekiro ekyo bamusiibula bamuwerako special doctor bajja bamujjanjabira ewaka. Waliwo ripooti yasobola okufuluma nga bagamba amasasi gabadde 30 ne gakka ku 15 ne gakka ku 13 naye Sakozi akatambi akadde kalabika mu mmotoka y'omusumba ng'emmotoka eri walako eri gye baakubye amasasi nga tosobola kulaba emmotoka bagikubye amasasi ekifaananyi ekyalabise era poliisi gyavuddeyo negamba emmotoka eyo temuginoonyerezaako tugitutte ku CID bageze CID bagambye poliisi egirina yage emmotoka temuddamu kuginoonyerezaako. So byonna nze ndabigasigasa ebintu by'omusumba Yiga bya Pastor Bugingo ekintu kyabinola kuba nti ekirungi yawonye ekyo tumusabira Mukama kubanga yamuwandizeeko eddusa ekino kitegeeza kwenenya kwenenya bibi Mukama tyakuwaddeyo ebbanga n'ensaasira ne famire y'oli sijja kubigenda wala nnyo kubanga manyi Sakozi omwaka guba gutandika tufunawo ekintu eky'obulabe nga tuyingira omwaka guno twafuna ono omwana simanyi yaani ono omuwala eyafumita abakuba bannabe ku pate Nicole era byo gye byatandikira eyo buli mwaka bagutandika tufunawo ko ekyenjawulo naye guno kibi nnyo ndala tegwagendeddemu obulamu bw'omuntu. So nze nja kusaba gavumenti eno erina kamera nnyingi kuba nze wiiki ewedde twagendako ku Kololao waliwo ali simanyi kamera za gavumenti ziri awo waggulu kazimba opposite awali ofiisi z'MTN naye baazijjawo waliwo kyaliwa nga yali alina ebintu byanoonya ne bamusindika awo bwava bamubalwa agende nateete kuba natuukayo omanyi Sakozi nti fulo yonna ejjudde kamera balengera Kampala yonna kati neebuuza lwaki nti passport we bamukubidde mbu kamera tewali kamera naye nze nja kusaba gavumenti eyongere okuwa bannansi obukuumi kubanga kyekyagireeta mu buyinza kukuma bannansi n'ebintu byabwe kibi nnyo okuba nti omusumba ng'ono asobola okulumibwa n'akubwa amasasi 13 kakati ate nze lunkuseere ngenda kukola ntya. So nze nja kusaba gavumenti eyongere mu bukuumi naddala basumbanga omuntu watuukira okutta omusumba abuulire aliowo emyoyo kakati nze ate kitera ndi wakufa miggo sinja okusaba gavumenti ne mukulu siyansa Senkubuge ne Soloti no owa Soloti gundi Mutebi ebigambo byamwe bijja kutukisa tebijjibwa akadisi mu busiraamu singa temuddemu nemukola bulungi lyaso ne mutereza ebikuba bamubuuzizza omanye ebigambo tebikola bamubuuzizza walabye ku bisago by'omusumba agambye esasi erimu lyamukutte wano eddala wano kati babuuza ate omwogezi omu n'agamba biwundu mbirabyeko erimu lyamukutte wano eddala lyamukutte wano kakati abakulu b'omusumba enjogera yammwe tekwatagana enjogera yammwe tekwatagana nja kusaba muwa abantu ekifa lipooti entuufu ku musumba aboogezi bano ab'omukulu enjogera yabwe kwanza nabye Mutebi nga ali ku ssiini waliwo nnyini agamba kakati nga wolaba wano era Omutebi yayimiridde wano ng'ate afuuse yadde afuuse ye kati wa saidi ate n'amaani agamba wati yazze ng'amugoberera yagambye okusinziira nga woolaba Omutebi yayimiridde wano
wabanga yazza mugoberera abana yeko mukendo yalabe ndi kikyayogedde kisobola okumukubya okumukwasa yagambye omutemu yayimiridde wano naga wabanga abadde azza mugoberera kati emotoka yategedde we bagikubidde kuba emotoka mungamba yabadde teriiwo nga tewali yategedde ate bamukubidde sakozi nga bakakuba omusumba wa Rosias Bugingo amasasi polisi yayisawo akaguwa era ne batambula ebyabwe mu kunoonyereza kyokka emotoka egenze mu ddakiika ntono nnyo abanoonyereza bagenda okujja nga takaguwa tekaliiwo n'emmotoka teriiwo era ne bagawa obujulizi bubabuzi okitegedde bulungi binajja n'agamba le omutemu yayimiridde wano naye wabanga yadde azza amugoberera yavudde eno n'amukuba amasasi wano kati omusumba nayingira wansi wa steering jukira emmotoka eyabaaga n'amamirira amasasi kakati pasitoro yadde muvumu nnyo n'akyusa emmotoka n'ag'omutumi yayagala amutomere bajje bamukwatira awo musumba yamugobye era yawadde ekyamugobeza kumutomera bajja bamukwatira awo alipooti nga yabaddewo oyabijje kwani ku musumba okwogera bino onomuli wa solo gwe twogerako yagamba atya pasita yagobye omutemu ono nga yagala kumutomera ebyo bigambo bya mutebi si byange yagobye omutemu nga yagala kumutomera amateeka gajje gamukwatira awo omutemu nadduka kati mukudduka musumba jjukira alina omukuba amasasi muli mu mmotoka amugoba n'oli mwali kyeyavuddaga kasooke ntwala ate ono mu ddwaliro n'amuvuga n'amutwala mu ddwaliro ebyo byonna bigambo bya mutebi namutuusa mu ddwaliro n'omusumba namukebera olwamaze okumuwa treatment awo ne bamutwala ewuwe tiyasuzeyo mu ddwaliro omusumba ate ye n'agamba ate kati ye omusumba yagambye mu bigambo bye talina muntu yenna gwavunaana era omusumba okujja mu kamera okwogera ebigambo byonna omusumba yadde awerekeddwako balamu ng'awerekeddwako minisita w'ettoolo ng'awerekeddwako MP w'eno egindi Henry Muwanga wali awo omusajja muwanvu bwana namulako nga z'okulako ne kwada mu Mulwana ne bebe kkulu be babadde bawerekeddeko omusumba Rosias Bugingo ng'ayogera nze nadde nsuubira nti mu kwogerako omusumba era nakaliza n'agamba tebabalimba nti akatambi kano kakadde kapya kubanga amasasi bagakubye jjo leero yenza ayogera akatambi kapya nga nze nadde nsuubira nti okujja kw'omusumba wano yadajja kujja oba ne basumba banne oba ne dokita awo agambye nti okusizanga tulabye omusumba ono ali bulungi oba mukyala we naye yazze ne balamu abantu abadde bamwetoolodde bonna nga siraba katigule mu bago oba gyadde mikwano gye oba be basooseewo awo nze naawe naye be balabikidde mu katambi era n'agamba talina n'omugwavunaana ku byabaddewo yadde gwateebereza n'agamba ne wabula kasita bamuwaddeyo chansi Katonda akyamwagala n'agamba era wendi ndi mulamu tugenda mu maka gange wali Busunju byabadde ebigambo by'omusumba Rosias Bugingo kati omukulu Senkubuge awo naye natandika okukomawo nga akkaatiriza essaati azikyusa akola kino nenda kusooka kusaasira church musaasire n'omusumba Bugingo kuba omuntu eyamuvuddeko abadde bingi ffenna bye twategedde kuba omuntu omu aba abadde akola ebintu byonna mukadde wa kanisa driver we ne bagamba we SFC ate bodyguard kati omuntu akola ebintu ebingi webityo bambi liba ddibudde nnyo mu church era bambi tugenda kitalo nnyo kuba kati awalina okuzaawo abantu bana mu muntu omu alina okuzaawo we SFC alina okuzaawo driver alina okuzaawo mukadde w'ekkanisa ebyo n'ebintu byabadde mu kamera nga bitunyonyola omuntu omu yabibadde abadde w'amaanyi nnyo mu kyaki y'omukulu so bambi kitalo nnyo taddizibwawo kijja kuba kizibu kyakubiri ngenda kwogera bya Nambooze kuba tuwogerako Nambooze yatugambye ekifaananyi ekiragwa kyabadde mulago eky'emmotoka kaguwa bakasibye mulago nza gye yaddukidde okutwala omugundi
tewali kirimbuti wali kifaananyi kya motoka ngeri ku siini mulago nange kyenalabe mu kifaananyi kyonna kye tulaba kyemulago kuba oli wa mawulire according to Nambooze honorable agambe kye kifaananyi kye tulaba emmotoka yabadde mulago era poliisi ndowooza ebintu yabikoleddeko mulago si ku siini we mubagamba mbu yagobye bwe bagamba nti yagobye eyabadde amutta kituufu mukudda yawabye n'agenda bugenzi mulago tusokera wali eddoboozi kale waba yagobye eyabadde amutta then n'agenda n'agiparking mulago noza poliisi we yagisanze ne bateekawo akaguwa abyo bigambo bya Nambooze crime scene ye okusinza Nambooze ate walo yalabyeko firimu gye bayita Wanted eya gundi Angelina Jolie yalimu esasi nga bali kuba neriweta neryetoola neridda neryetoolola kaakati omukulu siyaasa yatugambye kuba amasasi ye Ssenkubuge diri bibanyikiddwa nyo lya siyaasa ssebo era naye ne mukalulu yalikozesanga Ssenkubuge siyaasa kati omukulu siyaasa yatugambye amasasi bagakubye we bati ekintu ne kigamba pasita vaawo kati mu kuvaawo bwati esasi nerimuko waweliti neritakuba mutima lyabadde lijja liti kati ndooza lyawese bwe yagambira lijja ku mutima kati bwe lyawese bwe liti nerikubaano ku mugongo era ne bamugamba tebagenda ddi mujja mulo bali mujja muli yeyongereyo lyokya ate oli alisobola okugukira muki mu mutima ate we litakubye kuba ekintu kyamuga kuba esasi liba speed kuba ndooza bullet is faster than sound bwagamba wowulira sound esasi liba terikubye so speed y'esasi wogena n'osoma mu internet it's faster than sound eringa lightning liri faster than sound bwowulira esasi bwowulira sound esasi tegeza esasi terikubye gwe liba lyayiseewo dda gwe likubye tosobola na kuwulira kati ye siyaasa agamba ekintu kyagambye pasita vaawo kati mu kuvaawo bwati nerikuba wano kwali ade lizze wano ku mutima nerimuyuza omugongo kati ate nekinkomi nenzirayo ndabe firimu eyo kuba nadduse mangu nga njagala kwetegereza ebintu byali mu firimu eyo era nabirabye nziramu neneetegereza okitegera ate ye kisaakye gwe babadde naye mu motoka nga bava okulaba omusumba agamba ye teyalabye ku musaayi wadde ate Ssenkubuge nga atugambye esaati badde bazikyusa buli ssaawa kati omuntu gwe babadde naye mu motoka eyasoose bakwata akatambi agamba teyalabye ku musaayi okitegera maybe naye ate Ssenkubuge agambye bulidde kikabadde bakyusa ki esaati nga bazikamula ng'omusaayi mungi nnyo so ate mulago nemuleka kati ate wano mu kifaananyi kyasoose ofuluma nga yo plasita agiina kati ate bwe yazza okukola ka press brief akasoose nga bano bamuyimiridde webati ebifaananyi ne vidiyo weeziri talinaako plasita yadde kati awo ne ŋŋamba ndowooza engeri gyali muntu wa Katonda amafuta alina mangi ebintu byagenze biwona mpola kati yeetaaga nakuba na plasita mu kusawa y'okwogera okitegeera era mbadde nsuubira ebiseera ebisinga nti bw'oba mulwadde bagamba either omuntu omulala alina okwogera oba bakujja mu kamera either famire yeyogera oba omusawo n'awa report so kati ono engeri gyaliko amafuta amangi weda nga Ssenkubuge yatugamba amalozi weda agwogera nga gawerako waliwo eri amugamba kola kino kola kati waliwo eri amugamba eyogere eri abantu tetwabalabako ebyo byadde bigambo byabasawo bamusibudde twalabyeko omusawo yamusibudde yes era n'omukulu MK ku X abasinga gye bayita Twitter yagambye mu statement yasosedde ddala mwabaddemu omuwagizi waffe obubaka bwe yagambye omuwagizi waffe abadde afunye obuzibu naye mukisa mulungi biki binaaliyogeza nebino ebyabaddeko naye ngekyalisooka omuwagizi waffe so si pasita kati ndowooza abapasita badde ndowooza ne bagamba engeri gyatakyali pasita ne batajja maybe ebifaananyi tebyabakutte byakuttemu bano abalala ba MK project ndowooza abapasita ebifaananyi byababodde naye tetujja babusa maaso kuba tetwabalabyeko oyeza babaddewo oba tebabaddewo mu struggle y'omusumba ng'alwala n'amasasi after kangendeke wa mzee mawa ekikanga wakirabye
ekikanga bwana kirabye Sakozi naye saka nso okusasira family ya bafiridwa omwami oyo namu n'omusirikale nti embeera eyo bambi ebeerawo eyaguddewo ng'omwaka gutandika mbi nnyo eri family naye Sakozi olina okumanya ebintu bino bisatu ti ekyabugudde ku Pastor Bugingo kirina abantu nga 8 waliwo abazina amazina abadde bataagaliza Pastor Bugingo ne wabaawo abakozi abakolera Pastor Bugingo ne wabaawo abajja nga babaga nti Pastor Bugingo ono yampaayo 5,000 yampaayo akakadde kacyovola buli omu ayogera biki ebintu byetabise kyovola buli omu ayogera bibye Pastor Bugingo ekyamutuuseeko waliwo abamuwalana ne bagamba ha omusajja oyo ekyo ekimutuuseeko kiryoke waliwo ababadde bazina wabalabye ekitali kirungi waliwo ababadde bazina ebyo mwabalabye abadde batandise okuzina ki amazina abo ne babasayidi eyo ne wabaawo abanyolwa ekintu ekituuse ku pasita waabwe kubanga alina abagoberezi ne wabaawo abakola ewa Pastor Bugingo kati ng'etteeka kyovolaba nti abamu bagamba Ssenkubuge yayogedde bweti naye tebamanyi Ssenkubuge yayogedde nga mukozi nga mukungubazi yayogedde ngaani oba nga muwagizi kati kyovolaba nti okufa kwa accident ya Pastor Bugingo eri matankane buli omu ajogerako nga bwalaba naye nze nga ngenda jogerako nganze mu biti bisatu ekisooka obukalukalu omuganda yagera n'agamba nti omukalukalu taggwa busera tajja busera era bino byonna byolaba abantu beboogera oli n'ayogera kiri abantu ne bagira obukalukalu Pastor bwe yakozesezza tewali nsonga yonna ereese bino naye obukalukalu Pastor bwe yakozesezza nga bakamukuba amasasi emmotoka n'agivuga n'agoba omubbi n'avuga n'omulambo obwo obukalukalu kati bwe bwaleese obuzibu kubanga Pastor singa bwe bamukubya amasasi tosobola kuvuga mulambo okujja ng'oli mukalukalu nnyo n'oguvuga ogujjaawo ogutwale mulago kubanga badde boogera ebbawarakata road nze ndumanyi luli waggulu wannamuŋoona si luno direction evekasubi luli waggulu nze ndumanyi kakati obukalukalu wa Pastor bwe buleese ebintu ebyo okulaba bwe buleese ebituli mu bintu bye yakoze nti yakozesezza obukalukalu bungi oba obukujjukujju bungi bukalukalu obukalukalu bwe yakozesa bwe butuleetedde era ne Pastor bw'aba alaba programu eno njagala n'abawagizi be bonna mutegeere abantu bonna bwe mulaba ku social media buli omu atankana buli omu kyavudde ku Pastor obukalukalu bwe yayolesezza n'obugo omuntu nga bakukubya amasasi nze mmanyi nti ensi sebeeraawo n'ebisumuzo by'emmotoka osobola okwerabira we biri otegede oyinza n'okuvaamu n'odduka ki kiwalazima naye obukalukalu Pastor bwe yakozesezza n'avuga emmotoka n'agijjawo n'atwala omulambo mu ddwaliro ate era obukalukalu bwe bumu n'abukozesa mu ddwaliro n'avaayo ekiro ekyo si buvumu kati byebireete gwomanyi wona obuyita neze nkugamba ngeri yakuba jjajjaffe bagamba nti omukalukalu tajja busera naye lutajja busera lwaki tiyabeeranga bumwokyeza n'agira bwati baleme mulaba naye nga buli mumwokya era okukakana nga alina ebiwundu okitegedde okukakana nga alina ebiwundu kwano yeekaza yeefula atakoze eki atayidde akati obukalukalu Pastor bwe yakozesezza bwe butuleetedde ebintu ebyo byonna ebibuuzo ebingi njagala abalaba puroguramu eno temugamba nti waliwo abasanyuka oba waliwo ki naye okusinza ku sikanda eyabaddewo n'embeera ebigambo n'egundi ne Pastor kye yakoze tulaba nga wabaddewo obukalukalu buki bungi kubanga waliwo omukyala yakubidde omukyala mutayaga kwogerako yakubidde kisaaki ne basingana ku petrol station y'e Makindye ne basinganamu Ssenkubuge siyaasa n'abavuga ne bagenda e Mulago bwe batuuse e Mulago ng'omusajja taliiyo ne bakuba amasimu we baafulumye ebweru ne batuuka ku lawundi about nga bakuba amasimu Ssenkubuge yakuba amasimu Pastor takwata Ssenkubuge bakuba amasimu Pastor takwata esimu eyasembyeyo okukubibwa Pastor n'agikwata n'agamba ndi bulungi era wendi ndi buki temufaayo nti bano bagenze e Mulago ba Ssenkubuge bennyini tebasanzeyo Pastor bakubya amasimu
mu video yaabwe njirina bakubya amasimu nga batuuse emulago tebalabye kuki ku muntu ku pastor ne bafuluma wabweru ewaki wabweru weddwaliro ne baddamu ne bakuba essimu ye musajja kisaaje gundi yempozi nga yakoze 3 oba 4 ne bakola ki ne bakuba essimu we bakubye essimu pastor n'agikwata ekiro pastor n'agamba Senkubuge tindi bulungi era wendi ndyoke Senkubuge n'avuga bano buli omu n'amuzza ewuwe oba kitegedde bana abasatu buli omu n'amuzza ki ewuwe kati amataaga naago gonna agaliwo kigambe ndi pastor obukalukalu bwe yakosesezza bwe buleese embeera n'abantu okwebuuza ebibuuzo ne sakozi nze njagala kino kigende eri poliisi ti poliisi ekimanyi bulungi nti omuntu nga yakazza omusango obanga Duncan ono ne basanga nga omwana we oba mukyala we oba mawa afiiridde wa Duncan basooka kukwata Duncan bamutwala ku poliisi n'akola statement sinalabayo Pastor Bugingo ng'agenza okukola statement oba kitegede kyekireeta abantu wano okutanka n'ebintu bya Pastor Bugingo abamu ne mugamba n'okugamba ti Pastor Bugingo tebamwagaliza ne mutuuka n'okulowooza ti abamu bakudaalira mu kufa naye obukalukalu obwo n'embeera eriwo yeetuleetera ebintu otandika obbira bwe tutyo ti Pastor Bugingo ne we yavugidde emmotoka agitwale agende emulago yabadde asooka ku poliisi emmotoka n'agipanga ku poliisi bw'aba nga wali kali yafunye obuvumu obuvaawo gw'omanyi poliisi zeyayisizaawo zabadde poliisi nga 5 wabaddewo ey'Enankulabye waliwo ey'Enamuŋŋoona waliwo ey'Odi Kampala waliwo Wandegeya ne talina poliisi gye yasooseeko otegede tewali kuba ne poliisi eyandimuyambye okujjamu omulambo ogwo naye poliisi zonna yaziyiseeko abawagizi ba Pastor Bugingo n'abantu abamwagala n'abatamwagala n'abantu bennyini abali mu nsi muno abantu bagenda tandika obbalaba obubi naye ng'ate ebizibu byavudde ku Pastor Bugingo obukalukalu bwe yakoze eki bwe yakozesa ba poliisi ezo zonna yaziyiseeko poliisi ya Uganda yayise ku Namuŋŋoona n'ayita ku y'Enankulabye n'ayita ku Wandegeya wennyini wano waliwo poliisi n'ayita ku Odi Kampala ezo zonna n'aziyitako ezo zonna n'aziyitako naye nga yandisoose kutwala muntu wali kati obukujjukujju obukalukalu Pastor we yakozesa mu bintu ebyo bye byatuleese bye bireese abantu okugamba nti naye enfa y'omuntu ono yabadde etya era njagala n'abantu intelligence mwenna kuba waliwo muganda wange yeeraliikiridde nnyo naye ebintu bino twagala abantu nammwe mulabe ekintu ekituufu naddala mmwe poliisi tesaawa eno posa yandibadde pastor yazze dda ku poliisi n'akola statement era statement eyo mwe mujja ne mumanyi ono ani yamusse kibi nnyo okubanza atali wa poliisi ate mbulire poliisi baba okola statement ku poliisi ne batandika okunoonyereza omwo mwe bajja ne bagaa kino statement okusinza pastor gye wakola kyali bwekiti ne sinalaba ku pastor ng'akola ki ng'akola statement simanyi oba bali wano mwakoze eki mwamulabye nti abantu bano bonna be mulaba boogera mwe muleese okwogera ebitakwatagana poliisi tewajjeeko musajja statement kumugamba kuba ne omukazi wange ne waba afiridde ewange temusobola kuŋŋamba nti ŋŋende nfulume era musooka nze kunyweza mwanywezezza owa capati yakikoze bulungi n'agamba mwamututte ku Odi Kampala n'akola statement n'ate ne mutakwata Pastor Bugingo gamba nti jangu okole statement kyenyegeza nti omuntu gwagaggawala ennyo yakikoze sinnamanya nze gambye sinagiraba bw'aba yagikoze it is okay nenze sinalabako wonna wa poliisi agamba nti oba bamugjeeko poliisi naye bw'aba yagikoze tutandikire ku ekyo okumanya embeera eno yabaddewo yabadde etya era yazze etya kubanga nga tekino kyegenda ku kakati abantu bagenda kubeera n'ebibuuzo bingi okutuuka nga bakoze eki tukole ebintu ebitagenda tulabisa
obukalukalu bulungi naye obukalukalu olumu buba bubi. Toyinza kusanga wali mundu noga ndi nze njikutte nkitwale ku poliisi basooka kunyweza ogikwata otya. So nze ndowooza ekyaguddewo poliisi erina ovaayo erage bannayuganda kyekituufu. Abanga Pastor Bugingo abanga yakoze statement mutandikire ku eyo. Poliisi omulimu eri mu gukola. Mawayagala naye bamwanoonyerezeeko. Faluku nze ebintu bya Pastor Bugingo byonna bitunuulidde namiremu tegeera. Faluku n'ebibuuzo tebisobola kugwa mu bantu. Omanyi lwaki? Ndi Faluku ne bwe kiba kikangabwanga kikulanze omuntu gw'entenda obuvumba mwita Pastor Bugingo. Anti teri muntu mugumu nga ye. Ataliyo. Andi Faluku uli abuuliza sasi. Omuntu yana nawe nano uliranga n'omutima gukuvuddemu. Naye omuntu awulira sasi n'asigala nga avuga emmotoka. Era nze Pastor kutenda buvumu. Pastor ali covered by blood of Jesus. Faluku bibuuzo bingi ebiri mu Bannayuganda. Bibuuzo bingi. Andi kye batategeera kiri ekintu kimu. Nti oli agenda n'osa nti amasasi 13, 15, amasasi 20. Oshegera. Naye gonna gagenze ku muntu atya. Omu. Abasinga wakwandi oba abantu bebewo nnyo obwogezi nga si boogezi. Buli omu ajja n'ekintu kye. Oba buli omu afa kugendako mu kamera Pastor wadde amanye nti bannaye ono yanjirawo omubiri. Anika we twafunidde problem. Sika twabadde n'omuntu nga tupikinga information tugipikinga ku muntu ogwo. Kuba n'ababadde mu motoka emu n'obenyi tebalina information. Babadde mu motoka emu. Naye onayogera kino n'oli nayogera kiri n'oli nayogera kiri. Nabo information yayo tekwataga. Kani wabuuza kituufu kyeki. Nze ngenda kusaasira busaasizi famire ya mukadde wa kanisa wa SFC kumusaasira kusaasira famire ye Mukama abagumye. Ne famire ya Pastor Bugingo Mukama agigumye. Bebaze Mukama okubanga Pastor amasasi yagepenye. Kinyinza okugamba. Era kyenjo okugamba nti njabasabira Mukama Katonda yebale kuwa buvumu Pastor Bugingo neyepe n'amasasi negatasobola mukwata. Kinyinza okugamba kitegeera. Faluku omuntu bwe bakuba omuntu nze kyemumanyi Pastor Bugingo yadde alina sooka ngono bwagambye ku poliisi yawe yobayita wati namuŋŋoona ne n'obulwaliro obuli awo okumpi. First aid. Yeah. Nafuna first aid. Naye gomanya omuntu omukuba amasasi n'owulira nga akyali noga nka mudduse mpaka emulago. Gomanyi distance eri awo mpaka emulago. Ese watwade musanga mmeka. Oba bagambye basaade 3. Naye gomanyi Faluku omanyi kye bayita okubuuka kiriniki oba amalwaliro agali mu bitundu byawo. N'ogenda emulago gw'okimanya ekyo. Anti oba mugumu. Ate n'okola oluguudo waliwo. Era bw'aba teyafunye accident ng'agenda. Musajja mugumu nnyo. Naye gavumenti kyembuuza bino bigenda kumaddi. Mbuuza gavumenti. Tukkirize tugaane nti Uganda ng'abantu bwe bagamba tewali ali seefu. So Pastor nze ngamba Pastor ekintu kimu. Abantu era mukyala wagamba ki? Mukyala wano. Sinamuwulirako. Sijja kuwa sinamuwuliriza. Mama ofuna ekikangabwa. Nsuubira abo mu nju yo. Omukazi ayinza okuba yazirise. Kisante yatugambye yazirise makulu. Ayinza okuba yazirise. Nga tasobola kwogera abakazi banafumu naye bayaba yabo. Kitegeera. Naye Pastor Bugingo abantu Pastor obamalako obakola ki obamalako ebigambo wano obagamba wali essasi. Tulabewo kyetaagisa okumala omanyi Faluku ekimala egobe mu kibya kulaga muntu munnaye muwaka naye waawo wano ompulira ne Pastor yabadde wano nemala nevaawo empewo bayagifuuye yabadde wa plus wano oba babadde bataddewo chupa
we bamukubye empiso y'eccupa y'amazzi obamukuti naye mucho kyengamba kiri ekintu kimu Faruku nze ebigambo byampeddeko nene emboozi yannemye okutigana okunyonnyoka Faruku awo wenyini bwe baba bakubiddeawo ku Bawalakata waliwo eddwaliro ly'abasudokisi ate ddene nnyo awo wenyini bwe baba Bawalakata ddene nnyo kuba oluguudo lwenyini kwelukolaki kweriri naye pasita obutalekera abantu bibuuzo kubanga simanyi nabwe tugenda kikola kubanga olaba bali badde boogera kwa Balamu baani abakeddewo pasita naye nyini yayanguye okujja mu mawulire aveeyo abeeko kyayogerera eggwanga nga tubadde tusuubira nti ekiro ekyo bagundi bano bapasita banne ekiro ekyo bwe bandibadde batambula okugenda naye bayinza okuba nga balina we bakizudde naye nedda si kumukweka ne pasita bakututte ogenze emulago yennyini ovuddeyo ekiro ekyo ogenze ewaka ku makya oli ku mawulire ebintu ebyo bye bireeta abantu okutankana embeera yakoze eki eyabaddewo bukedde okusinziira ku mawulire abantu bangi beyaggyeko obujulizi oba ebyokwebuuza bingi bukedde agamba ati kubanga yalese ebibuuzo 10 bye yeebuuza ku pasita tukuba alaali bukedde yes yalese ebibuuzo 10 balaga abantu kati ebibuuzo 10 bye bino byabadde byebuuzibwa ku pasita ono ebibuuzo 10 soko kiraga bulungi abantu ku masasi ebibuuzo 10 ku masasi ge bakubye Bugingo bukedde naye ebuuza fate kati ebibuuzo 10 bye yeebuuza yabuuzizza nti kijja kityanga Bugingo amanye amateeka ga poliisi ku bulumbaganyi obutataataganya kunoonyereza wabeerawo omuntu akoleddwako obulumbaganyi nga yavuze emmotoka n'agijja ku crime scene we bakubidde omusirikale w'amasasi 13 n'agitwalayo gy'ayagala ku muntu attiddwa ng'omuntu mukugu nga Bugingo ekyo kimu ekibuuzo ekyokubiri yes emmotoka ya Bugingo eya Lexus eriko number praise God eri mu mbeera ki kati erimu ebituli by'amasasi bimeka kuba tebalabeko wadde endabirwamu ng'eyiise wali okiwulira era yo erimu amasasi gali ameka amatuufu 13 10 15 oba 17 bukedde ebuuza ffe abatemu bagiridde pasita Lozias Bugingo oba bagiridde Muwummuza kibuuzo kya kusatu ekibuuzo ekyokuna Muwummuza yabadde n'emmundu mukadde we bakubidde amasasi oba nedda bukedde ebuuza kuba badde Joseph Sate bodyguard ate ekyokutaano bw'aba yabadde n'emmundu kiki ekyabaddewo okugezaako okwerwanako n'okutaasa mukama we Bugingo ono chachi elder oba babeesoose ne babeekanga nga tekyabadde nga we kyali kuwa Katumba Wamala twebuuza ekibuuzo eky'omukaaga bwe kiba nga Muwummuza abadde mukumi wa Bugingo ng'ate y'omu kwakola kuguna guli mu chachi ng'omu abadde atera okukola nga ddereeva we lwaki kuno teyamuvuze ng'ate yabaddewo bukedde yabuuziza bubi ebuuza bubuuza abadde akola nga ddereeva nga bodyguard ebuuza lwaki ku luno teyamuvuze era kubanga abadde akola abaddereeva lwaki teyamuvuze n'ab'omukyaki bategedde afudde nti abadde wesefusi akiri ize tusoogiddamu ekyo ekyomusanvu okutta Muwummuza eyabadde atudde mu kifo Bugingo waatera okutuula mu mmotoka eyo tugambe nti kitegeeza nti Bugingo gwe babadde baagala oba basse oba gwe basse babadde bamutegedde bulungi nti yoyo Muwummuza ne bwe yabadde atudde nga bamulabyeko era awo tunoonyereza Bugingo yabadde asimbula ku kyaki yasose kwogera naani era we yabadde essimu kigi yasozeyo okufuna polisi tenakyogerako Bugingo yabadde asimbula ku kyaki ani yabaddewo gwe yasembye olabako gwe yasembye olabako ng'asimbula era ni gwe yagenda naye ku ssimu yasembyeyo ekibuuzo ekyomunaana bwe kiba nti babadde baagala Muwummuza ekituufu ki ekyabadde kimussa ekyo si kibuuzo bwe kiba nti babadde baagala Bugingo babadde bamwagaza akyadde baagala kumuttira ki baani abo Bugingo be yayogerako ng'omwaka
kakati Bugende ebibuuzo byebuuza kakati bwana nedda Bukedde kubuuziza bibuuzo ate ogamba gwe temuli weba temuli bibuuzo byebuuza wemba temuli kati gwe bigiddemu kuba yo bigiremye okutegera bigisusseeko ndikiwa n'ekizibu kati gwe ddamu ekyolaba nti kyangu ssentebe w'ekyalo we bakubidde Bugingo bamuyita Charles Semakula yagamba ki agamba nti wabadde ebintu bya Bugingo bizibuzibu ffe ng'abakulembeze byasoose kutusobera kubanga we twabuuza waliwo abagamba nti bawulidde amasasi abalaba gati tebannagawulira nako oyo kiyamaani wakyalo ate ono ssentebe wamuluka omulala okiwulira bonna we bali kakati ngenda kubuulira Faluuku tudde mu liyalito olumu tusobole okugezaako tugaziyeeko bakuba abiriga emmotoka ndagala neetomera omuti gwa ffene ne bakuba Kaweesi nesibira mu luguudo ffena netugiraba ne bakuba Jeno Katumba Wamala ne tugamba ekyamuwonyeza dereva yagikiiseemu era dereva n'afa naye omukumi naye nazaayo nnyo okiwulira kakati emmotoka neekuba ebituli ebiri mu 17 oba bimeka emmotoka ey'omuntu omukukunavu bweto neebula nga nambe mwagambe nti ebintu bino tulina obigendera jala twebuuzeemu golowooza singa duleva wa Bugingo nga Bugingo yeyakubiddwa duleva bakukujjawo singa aliwa njagala abantu bonna bategere n'abawagira singa duleva wa Bugingo gwe bakubye ayimini Bugingo nga bamukubye ne bamuttiramu omwo singa duleva waaliwa emisango tuleme gijjako nti ono alina ssente ono talina ono paasita ono si munene omuntu waabanga omusango weeguli omuntu aba alina okubeera ku polisi n'avunaanibwa oba n'abuuzibwa akanona akataano nze nkubuulira nze nkubuuza njagala mikwano gyaffe gyonna njagala abantu bonna abalaba abagenda ebintu bino ne paasita Bugingo ne family ya Pastor Bugingo nga basse madde mbuuza gwe kati gwe okikuluma kubanga n'abagendako ku polisi anti nze kinuma kiri bwe kiti wuliriza ate oseka ate nkikubuulira nze kinuma kiri bwe kiti nti wano olaba ekintu kino kizzeemu okukubagana sayidi ne sayidi abantu abamu bajja na balaba bubi naye ng'obunafu bwa polisi oba okitegedde si Bugingo ogenda polisi naye obutakola nga mateeka bwe galina kukola era kyezo wakubuuza njalo ombulizo wa polisi ali eyo oba gwe wa polisi yennyini ali eyo nti singa duleva ye yasigaddewo nga bakubye Bugingo n'afa duleva oyo era naawe omuwagizi wa Bugingo njagala okyebuuze duleva oyo singa aliwa nze Faluuku ekyange kiri atogase ebibuuzo byo bigase ku aterabayo Bugingo kati Bukedde ojongeddeko ne Bukedde nakyo ekikube nze mbadde egambe etya egambe tisinga Bugingo yeyafudde Bukedde yongera ku bibuuzo obe negafulumya nca tisinga Bugingo yeyafudde duleva wa Bugingo singa aliwa era nsaagala na Bukedde yokka n'abantu mwenna njagala nammwe mwebuuze nammwe mukirabe kabaani njagala naye yeebuuze tisinga mwami Bugingo yeyafudde duleva wa Bugingo yabadde amuvuga singa aliwa ku polisi eyo ndowooza tumalirize ebibuuzo ku polisi eyo wali abagendayo nga bo bajulizi balabye nga bagenze kwa statement kati waliwo ate be bateeka mu interrogation room eyo nno interrogation bikyukamu bakutulugunya bakubuuza yogera amazima leka kukyotugana naye tubulira amazima nze mbadde ndowooza tufune solution nze ndowooza kino kibe kyakulabirako kubanga ate era kibaddewo kubanga olaba ebintu bino bwe bityo wali otomeddeko oba ne bakutomera muzeeyi Duncan mu abatera ovuga emmotoka ogijjawo n'ogenda ku polisi wagawo nantomedde muvunaana osooka n'ogamba owa traffic ajje wano ontomedde okiwulira era n'osimbawo wennyini n'ogamba ontomedde teri muntu alina buvumu oli gwe baakuba amasasi gwe tusembyeyo okulaba yali Foster General
ng'alina omukumi Yeah. Foster General ng'alina n'omukumi alinawo ne mmundu nga ne bakubye mwana we nga ne bakubye mwana we naye Foster General teyasimbulawo mmotoka kuduka kugenda wabula yafuna wakaboda ekiwulya yali badde amugyeyo kuba naye amaze ogivuga bakuba omwana we ne dereva naye ne bamukuba kakati Foster General yalina obukugu bwonna oba n'obuyinza obugamba nti mugire tuyole twaliwa kati amateeka gagamba bwe gati amateeka gagamba bwe gati kamalo kubuulira gwe Faluko olwaleero olaba ababbi nga bazze okubba ewuwo kuba n'abako omusajja musirikale yakubira ababbi ewuwe mu nnyumba eri akasokoso ababbi baamenya ne bajja bawawulira n'abateega bagenda okutuuka mu ddiiro bwe bati n'akubako omu n'afa poliisi yajja enkera yamukwata awulira kyenkugamba yamuyola nemugamba wamukubye ota n'abagamba naye ababbi baamenya ne bayingira era baamala kufuna buki bukakafu nze mbadde nsuubira nti Bugingo yali badde awa poliisi ekifaananyi ekituufu okusinga ku kino okiwulira n'abawa ekifaananyi n'abagamba nti nze Bugingo kyabadde bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti okusinga bwe tufuna ekifaananyi kya Senkubuge ekya Fulufiga ekya Sache ekya Mutebi ekya Kibenda nga tufuna bifaananyi. Okay, so bwe kityo bwe kibadde Charles Senkubuge siasa tukutumidde ye muwandiisi w'omuzannyo awandiika mizannyo awandiika lwaki ogata wandiika nga n'oguwedde guno gwe baakola ogwakatolwama nagulya yagulimu naye yagwinamu omukono yali tiimu eyakola oguwandiika nga ye yawummula kati script alayika script atolako tonteka mu bintu byamu Sergeant Mpima Sergeant Mpima ye yamuwandika kigenyagenya ye yawandika mwogo bali bamuyita Sergeant Mpima ng'anoonyereza ku misango kigenyagenya wo ye yaguwandika ate ndiwulira nagwe yaguwandika ndiwulira naye wo negukyayika ndiwulira si wuwe wa Senkubuge ate guno gwe baali essese nalozi ya Smatovu Joy ogwato gwagundi kigenyagenya si wagundi kigenyagenya si gugwe alaka si Alozias dubbe nenga ne kigenyagenya nenga nze manyi nti wa Senkubuge simanyi bulungi naye nkakasa wa Senkubuge be bamu ku legend be tulina mu eterayo l'omu ye musajja abasinze okuwandiika emizannyo emirungi aterayo omu ku basajja abazannya emizannyo era mutende atera mutendesi Katonda yamuwa byonna respect nnyo emakerera awo kugambye ayina omuzannyo gwe yawandika abaana bagusomako n'omuzannyo gwenjala nampandiikireyo tujja kuzanya mu mboozi mukati omwaka guno ogugwako ebibadde mu 2 tuli ku kitaata omuntu Senkubuge yetaaga mu respect like mu kintu kya drama yeta akusiima ng'akyali mulamu nga tannaba kufa kuba n'amala okufa naleka okuleeta ebirungi byakoze alina ebintu byakoze wano mu Uganda bye bingi nga biyamba ne Uganda yeesimbawo ko naye yeta akusiima nze muwe ekitiibwa nga Senkubuge muwe ekitiibwa Senkubuge asiimwe nze muwe ekitiibwa nga weewaawo manyi naye gwakagutya kakiro tabulamu nenze muwe ekitiibwa y'omu ku basajja abawandiisi b'emizannyo wano ate egiyigiriza so kati wakolamu kensobi emu temugisaako kiri nti nze muwe ekitiibwa esaati esaati ya blood proof emirundi 7 nga bakamula saati omusaayi nga beetobye naye tetwalabeko akasaayi wadde kisaati teyagulabye esaati bagitunda eri ku $5 ani atunda esaati abana bagirese mu bubiri bagitunda esaati blood proof tayita mu musaayi tayita mu masasi tayita mu musaayi. Okay. Njala tuwali naye nga kibinye kyagudde ku Honorable Mbalaka Munyagwa omukumi we naye bamutemye naku zine temulingi mbambi Mubalaka yali babadde babbi kubanga babbyawo abantu abawerako n'okutuuka okutema omukumi we badde babbi
So ababbi abo ennaku zino webali ennyo batambula. Yes, obubinja bw'ababbi obuddamu nnyo mu nnaku enkulu zino bweziti. Of course naliko naawo nga ndi kukuba awo nendaba eggaali ng'eyitawo era military n'egikuba emiggo mizibu. Naye olaba senga military teyaliiwo baali bagenda kubba abantu ku kkubo. Kakati ennaku ze tubaddemu ababbi bazikolerako nnyo. Naye kibi nnyo eky'omukuumi oyo nsaasidde famire ye. Sina kyembyogerako kyamaanyi kubanga neho nayo teyabyogeddeko nnyo naye twategedde nti baatemyetemye omukuumi we. Naye nga tusaasiddeko ab'ennyumba ya Richard Muhumuza, bamuyita Richard Muhumuza. Tusaasiddeko nnyo ab'ennyumba ya Richard, tusaasidde nnyo ku b'ennyumba ya Pastor Bugingo. Bwe kiba kisoboka bamuwa obukuumi kuba kye kibeerawo. Bamuwa motoka ya Amadika ekyo kubanga muntu ali public atayinza okuba alina ba enemies bangi. Naye alinawo Sakozi olina kyoyogera olinga atali mu Uganda. Obukuumi pastor asobufuna obusinga kaawo. Naye era omuwa obukuumi tekitegeeza nti ali safe. Olw'ensonga nti abantu bangi babadde obukuumi obalaba. Security government bwe banga yagamba nti erina okukuuma Abannayuganda n'ebintu byabwe eyongeremu maanyi okulaba nga bakola ki. Naye omuntu bangi be basse nga tubalaba nga balina obukuumi nga balina obukuumi obwaddala nga ddala olaba noga nti bano ono bamuyitawa paza ate n'okusigala nga abantu bakkiriza mu Katonda kubanga era yayambye Pastor Bugingo. Mwebale nnyo, mwebale ddala bwetyo bwe tubadde tetugenda sukkawawo tulabagane next time.